had in our statement, we welcome. Bano nga basinzira mu kibiina kyabwe ekitaba ekya Civil Society Budget Advocacy Group bagamba balina obweraliikirivu ku ngeri omuwi w'omusolo gy'ayolekedde okunyigizibwa ebyensuso okusobozesa gavumenti okufuna omusimbi guno gwonna. Minisitule y'ebyensimbi egenda kwetaaga obusedde obusukka mu 2 nga zino zonna zisuubirwa okuva mu musolo egisoboozebwa mu bantu. Mu Uganda emisolo mingi giva ku bintu nga sukaali, amafuta n'ebintu ebirala byonna ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Julius Mukunda ng'ono mutunuzi wa byanfuna agamba nti ebintu bingi ebyeraliikiriza abantu nga n'emisolo mw'ogitwalidde. Nebwe bane nga esente zino zeeyongeddeko tusanze tugenda kusasula amabanja. Esente nnyingi zeeyongeza kusasula amabanja. Ate ekituluma nnyo nti amabanja ga mwaka gulo gwawedde tetwasobola kugasasula katugongere tugaleese kati tugasasula omwaka guno. So twebuuza nti kati bwanga twalemwa kusasula luli tunasasula tutya kati ku mwaka guno. So gavumenti esuubira okusaasaanya obusedde 18 mu mwaka gw'ensimbi ogwa 2015-2016 mirimu egy'enjawulo wonna mu ggwanga okutumbula embeera y'abannansi. Ekibuzi kitannaba kuddibwamu kiri nti ate obusedde obulala 6 bugenda kukola ki? Wabula kino kizuuliddwa nti obusedde buno obuyitamu 6 bugenda kukozesebwa okusasula ebbanja erisuubira nga kaakano lituuse ku busedde 22 obw'ensimbi za Uganda, okwosaako n'akawumbi ka $1 ku mirimu gy'ekaluma n'eyisimbye awazimbibwa amabiiro g'amasannyalaze. Kuno kuliko n'okuzimba enzigi z'amafuta ssaako n'obuwumbi 3 obw'okuzimba leerwe. Ngaffe Abannayuganda abasasula omusolo tusanze tujja kufuna obulumi nnyo mu mwaka guno nti lwakuba nti tetujja kulaba amalwaliro amangi bagazimba naye kati n'omusolo tujja kulaba nga gutandika kweyongerako waggulu. Tujja kulaba nti eby'amasomero bigenda kubeera bwe bityo nga si by'amaanyi nnyo nti lwakuba nti tewali ensimbi z'amaanyi ze bongeddeko nti by'okuzimba amasomero. Eby'obulimi nabyo bigenda kubeera bwe bityo lwakuba esente ze nga twetaaze nga bwe n'abanyonyodde teziriiwo, gavumenti tezitaddemu. Gavumenti eritadde ku okuzimba amasannyalaze n'enguudo. Tugamba nti nabyo birungi naye twandyagadde balance nti naye bandibadde bazimbaawo nene bandibadde nga abantu babakolako bulungi. Wabula era bano si bamativu olw'ensonga nti ebintu ebimu ebikwata ku buweereza bw'abantu tebikwatiddwako mu kusaba ensimbi zino. Ekitongole eky'obulimi kyandibadde kyagala inspectors ab'okulaba nti ebintu bye tusuubula ne bifuluma ebweru bya mutindo. Abo tebalema ebyuma bya kalimagezi tebabirina. Ekyokubiri nti abantu abandi badde nga batuyamba okukola extension services mu byalo. Tusanze nti kati gavumenti erina abantu 7 bokka. Mu byenjigiriza naye tusanze nti ba inspectors abagenda mu masomero okulaba nti baba master basomeseza oba tebasomeseza. Gavumenti egenda kuteekako siringisi 90 zokka buli somero lya Uganda okuli inspecting omwaka. Tukitegeera nti siringisi 90 tezisobola okuinspectinga essomero lyonna. Bw'ogenda mu byamagala ebya health ebyobulabu nti mu Bulago yaffe gy'olaba eyo abaana be bayita ba interns be bagikolako nnyo nti bwe banga basazeewo butakola eddwaliro baligala. Ate Ministry of Health yandibadde nga yeetaagayo nsimbi esasule ba doctors naye ensimbi ezo yetugamba nti kati biriyo. Gavumenti esobola okuwula ensimbi ezibeera ddala obusedde 11 obw'ensimbi za Uganda nga zino ziva mu bintu nga abagabi b'obuyambi, banka y'ensi yonna n'awalala.